Nabitone tebafugika engome ennene buli wezibeera nezikuba waliwo ezikiza ginne waayo. Omuyimbi asobola okugamba sijja kuyimba olw'okuba bakubye maniyu Semakula ebyaddala mulwadde alina pressure alina sukaali bw'anaafa nga kinga golden esigala ekola ng'ewa abaana booli mu butuufu Semakula nze nandimwadde awaadi mu bantu bonna Badongo alina empisa alumirirwa n'endongo si komera. Abantu balina kukitwala nti ebibiina ki komera bw'olaba ng'ekibiina kigwa kikusebengerera genda ewalala. Semakula kyakoze kirungi aviire abaana nabo baveeyoko. Kati mayinja ne kusasira bakole ki? Bayimbe music bave mu kwekwata. Eyo golden kigambo golden address. Aji oyingira otya Eagles production abadde batamanyi nga wala ale nja kuba chap tuchapingemu kakati nsoko kwebaza abasiraamu abali mu kisiibo namwe bali kusiiba nsaba Allah akirize ekisiibo kyaffe atuse ne mukiddako nga tetuli balamu tusaba atusonyiwa nga ffe aboonoonyi aboonoona ng'obutonde ate gamba tugenda kutuuka ku lunaku lulinga naffe Faruku ntuyingira ejjana nga mugenda mu muliro. Program wajitegese program wajitateyo akati bana abasiraamu bali kusiba musigalire nga musiba emisembyo ziberewo ezikola mu kisibo kyokka abasadaka musadaki abagala okuyambibwa bayambibwe nga nekyo abasibuludde nakyo nkibebazanga sula moto yasibuludde abantu wano ku H&M yes asibuludde abantu wano ku H&M buli lunaku webansaba Allah akwemu ekisinga obulungi noyo asobodde okuwaayo haji wapikoko yani Kadu Kiberu Foundation namwe tubebaza okubeera nga musibuludde abantu nga tebadde bagitwala abasula moto chapa tebadde bazitwala na buli amu asobodde okubeera nga alina gwasibula oba gwawa ekisibo. Tudda ku mulamwa gwaffe guli gwa agwa Eagles Production agiyingira nga ninayo nasooka mu bya nviiri eyo sijja kuddayo nnyo nasala nviiri nenva mu nviiri nenzirako migaati nenvaayo nenva mu migaati ate nenzira mu nviiri ati nayeerezanga ennyimba za Semakula Mesach kojja wange ng'ajja ngansalabaga akaana kojja kuyimba bwentyo natandika sijja kgenda nnyo wala nnyo eri mu kusitula byuma wasooka situla byuma byonna nabikola sikawaya byonna ziruma nga ediswit awo ate yo yitekaweweevu oyo yasanze tuli Kampala Road naye kakati Allah najja nga nsitula naye nga nesala z'abantu mweziri omwana ajja kuyimba bakusuubiza tebakumala mu maanyi so natuuka kulyengedde ne music wo nga akweyimirira so natusobola okubeera nga nkola nga sigudde mu maanyi ate Mungu gye yansitulira mu budde obwe yali alina okunsituliramu nenkuba ekitooke nenkuba zitiketi nenkuba ziyegwe nenzireetaawo kumukumu awo nali w'amaanyi nnyo mu Eagles nga sirumikako so oza yenyingira gye nayingiramu naye ng'eyandaga nti jangu tukole yali Semakula Mesach. Mutuuka ddi ate otuuka ddi okugivaamu omuntu akula neyesalirawo ng'omwana wakula ng'akuze mu maka ga kitaawe n'agamba nti daddi kulira munnange njagala kufuna munnange nga tajja muwasiza mu nnyumba yo wabula nga ate ajja muteekawa ajja kumuteekaka ajja kufuna ennyumba pansi oba azimbe so nange natuuka nga nkuze ng'obwetaavu bwange bunene okusinga ku bigenderwa bya kampani oba omusaala kampani gwempa kitegi nga mutono mu ekyo nayiiya ng'omuntu saatuula nyenze ntya mu kugenda kwange kwabakosa mu kugenda kwo okuva mu Eagles Production okugenda kwange kuva mu Eagles Production kwabakosaamu naye nga kuba baali tebakkiziganya nako naye nga obwetaavu tebumanyi tteeka. Obwetaavu otegeeza ki? Nga obwetaavu obwange banayina nga nina okuweerera ku baana bange
nga nawe baweerera Yeah. nalina okuzimba ennyumba nga nawe bazimba nali nkola service kubanga bo tebabima omuntu ebiseera obudde obwo tebabimanya bakama bange nti omuntu ono gwetulina ye muntu akuze obwetavu bwalina bwe bwaffe sente ezo nezitawongerwako kati wenalaba nga ate nze ndi mukozi siri director nemanya nti nnako wenina okukoma. Tewali director mu Eagles? Wali member? Nali member. Okyo. Kakati nalaba nga obwetavu bwange bungi ku bwabwe nga n'okubeerawo nja kubamba kaluuliza banja kusaba akanaku ate atali director akafuna nga process mpanvu nga n'abalala bajja kukyawa bannaabwe olw'okubeera nti nze nasalawo bwe ntyo nenva mu Eagles production wenavaamu mungu nambikako era Kasulu still nenkola Cream production. Olwo Eagles production ogivaamu nga tennatabuka? Sijja kubuulira nti oba nze nasooka kubanga Eagles yatandika sinnaba kugimanya. Wateekwa okubeerawo wateekwa okuba nga waliwo abaavaamu nga sinavaamu. Naye ebyo bye bimu bibeera ne makampuni amalala Coca-Cola abantu bamalako contractors ebizigwako yani byetutambuliramu. So nenvaayo nkola ebyange. Engabana y'ebivulu ng'oli agamba muzeeyi Mawanga yaba yamanaginga Lutaaya ate ne bamuwa Lutaaya n'aba n'ebivulu awe Haruna Mawase we yali munene nnyo. Haruna yali akola ani? Haruna yali nga promoter ate nga nakolamu ne kuba manager awo bamanager ebekyane bagenda nga akituulamu naye no babitawe ebitawera era enkola ye Mawa watuyisa bubi nnyo mulembe gwo. Tetwamufunamu nnyo ssanyu liri awo Mawa. Okutabuka kwa okusaanawo kwa Eagles production kakati nina kitwala eyo kyali kisuubirwa kubanga kyeggambye nti obwetavu temanyi teeka buli omu yalina kyayagala ate bannabitone tebafugika eŋŋoma ennene buli wezibeera ne zikuba waliwo ezikiza ginne waayo bwekitegedde kati abo bannabitone gundi Eagles yali y'amaanyi era sinalabawo okulaba ngamba kibiina kibagaa nti kimu naye baba bagasse kati ne bagatta ku ssaawa n'okugattagatta era ogenda okufunikira nti oli mu Eagles eri ey'amaanyi so kyalina kubeerawo olw'okuba nti n'omuntu ategeera bubwe oyinza okubeera ng'oli director naye nga tolina waaka gwonkubya wa director kitegedde onkozesa nga kalogoyi ate nga tolina waaka music tewali kati olina okukkiriza olina okukkiriza n'omanya nti munnange ono yakola ki yakola ku ssaawa eno manyi oba w'amaanyi ng'oli mu b'amaanyi yesu oli mpagi naye nze matabi kati omuti ogutaliiko matabi oba bagutta batya nduli eba tekyawera muti kitegeeza nti ekikola omuti wakulinako amatabi ebikoola ate n'enduli so kakati ffe twali ebikoola neki naye ng'enduli eno tekkiriza nti ettabi lina okunywerako otyo nti awe waava obuzibu bamu ewaba obuzibu netakkaanya ate nga abamu bajaawe kinakyesibako ennyo ate tujja kwongera okubisajjula so nenkola ekyakisinga obulungi ku lwange nenvaamu engabana y'akasente waliwo ebimu bye sijja kuyingira nnyo munda naye nga bisoboka so mwakikola mutya gwe kennyini buli muntu aba n'ekirooto kye oluusi katono aba tokivuddeeko nnyo kituukirira kitegedde buli muntu azze tetwajjanga agezaako nze we najjanga nga ŋŋamba nti nzije naagambanga nti oyo kusaasira musobola oyo naye kaneegezeemu ku mayinja zoona n'oluyimba lunafulumyako lumu nga ngerageranya ku nze ne mayinja kitegedde naye akasajja kampisaako oluyimba saalaba ajja akoze ki saakoowa nenzira yate lwe naleeta ate nange ne mmuyitako
kitegedde gamba competition yali muffe nga si ya bulabe si ya mpalana wano mu music banga otwamala okwekuŋŋaanya nti Semakula waali Lutaya waali Mayinja waali Mayiso Omugenzi Seruga baani ba Catherine ne tujja nenze ndi ku lutu ya ba Catherine kakati ffe nga tulwana kukunyuula kuba Mesach kitegedde amaanyi nga tuyimbira abantu tulina ebiseera twali tukanga nga tuyimbira abantu betutaleese nga baba naffe naye kakati bwubanga tomuleese nga nebimukoledde bibi osuubira okumanya so twakolanga n'amaanyi oba nakolanga n'amaanyi sobola okubira nga olumaliriza oluyimba bwebba eitha enduulu eyo oba engalo kitegeeza basiimi oyo mba muyina agenda alowooza abadde azijjidde Mesach ajjalo agenda alowooza ne ku Haruna waliwo akalenzi kano kekakuba kakikubi kamaanyi ebintu byakojjawo gwobiraba otya nze sisobola kunenyeza muntu kusalawo kwe kubanga yaba amanyi bwawulira bwe baleeta emmere nze nyinza okuba baleeta kati wano juice passion byenjogerako kuba byenkola ebyemmere ne baleeta passion ne baleeta ne lemon nze nja kulondawo passion kuba gwenkola ki gwenywa sijja kunywa micungwa giri kubanga nina ulcer kali naye ate n'ekira kye nabagambeko emabega eri bannabitone tebafugika osobola okuzimba endwadde mulimu gwe ng'olabanga ekyokusaaga olowooza okola naye ng'ozimba ki bulwadde abantu ffe nyinza okugamba musaayi gwaffe waliyo pressure nyinza okugamba musaayi gwaffe waliyo sukaali bannange waffe tulwala nnyo ulcer ekyo kyandibanga kiri mu buli kika naye olina kusooka kwefaako nga tonaba kufa kuki kumulala banga nze wano nasiibu naye ate omwana wange eri ayinza okuba yaalya so buli omu yamanyi bwategeera embeera omuzira ku kya Semakula oyo mu bayimbi alumirirwa nnyo bw'ayingira ekintu akiyingiramu nnyo ekintu ekijja omuleetera obuzibu era kyamuleetedera kubanga alina pressure alina ulcer ebyo ebirwadde ebibiri tebabizanyisa ekimu kisobola okukubuzaawo n'ekirala kisobola okukubuzaawo sukaali asobola okulinnya natula pressure ne pressure esobola okulinnya netula ki sukaali kakati ebyo tebyetaaga nnyo okubeera nga olulunkana oba otakabana nnyo omubiri olina okuguwa obudde bwagwo kakati endongo yaffe ya pressure tekisookera ddala omuyimbi asobola okugamba sijja kuyimba olwokuba bakubye maniiwo yes nga n'amafuta mugamuwadde mudu asobola okugaana ne sijja kuyimba bakubye maniiwo okitegedde bakubye ani yeisigyolkola ennya era gwe bakubye kati awo Semakula yakolanga bambi naye ng'era akola tali mu mudu ate awo nga Lutaya takola okitegedde kati ng'oli agamba bannange omusajja oyo ebyaddala si musajja oyo naye experience gyenfunye mu bantu abo nene etali ku omu etali ku babiri olinga omuwa amafuna ga tugende nawetera walinga n'amafuta gafuzi najjako essimu kati gwasigadde mu ebyo tusuubira okuba ebyuma basi tuba tuyinza okuba nga tupangisiza mpangise nebajooca waliwo n'enkuba okutonnya obutebe babwase ebyo byonna tubisuubira muki mundo kati embeera mwe tutambulira omuyimbi nti osobola n'okutuuka okumuyita ssebo mukama wange osekeseke naye nga ekyamazima oyagala muvuma nti oli kisiru mukama wange obutusenko nga wa anko obugambogambo obumusaawa obumukuumira mu kubanga tawulira nti omugambye bubi kubanga asobola ojjuwe tetuli bangu sibo abula tetuli bangu nze nayimbako nagendako eyoweewa mu Busoga nga nkoze cream ne badiriisa ba Azizi ba Evansi ba Sechewa bani
ate kyebiseera taliimu akati nga tukuba kivulu ne bagenda nga tebasanyusa amanye ebintu bino ebyedongo bino tebyetaaga nnyo nakulaga muntu nti oli bulungi tosobola kugamba nti eyo baasi yange gagamba baasi eyo toteekako kange ekyo muzindalo gwange tobikola ki tolina byogera ati fe twatuuka ekiseera nga sente zonna kumpi ninga nze akola ki azitwala nga sizitwala nti zinjaze bunyazi naye nga nzikozesebwa era nzitutte nga zinina okuganga byenkoze nakolanga ne mbagamba bannange tuleeteza baasi ani alina obusobozi bwa baasi nti tewali ate nga mu kampani baasi yekola ki yeetaagibwa kubanga yetwala abaana ekyo kinkiwa obudde ani alina eza pickup ekola drive pickup era bw'ozijjako era oba olina okusasula nambemu aba yaleese pickup era alina okutwala sente zaki za pickup naye ngambye kufa abaliwo ani asobola okugula pickup ne bakivaako ze nenjigula nengula baasi kubeera tugikola ki ekyo nno buli wobeera nga mulina ebikozesebwa okwecyanga kuba kutono eri n'abadongo bwe batebazze mugamba bugambi abantu oba abantu batono mubalize sente zaabwe muvuge mugende ewala kubanga ebintu biba byammwe akati nga n'ebya drive n'ebyuma bya stage natukka okulaba nga ebintu byonna byange nga oli we tugenda ng'akoze olunaku ng'akoze ng'okumugyako nti nno sente z'ebyuma ziteeke wano sente za baasi ziteeke wano ng'ebintu byonna ebisinga byange kakati oli zino ezisigaddewo amagoba nga matono nnyo aba afuna emitwalo nga 10 naye ng'alaba nze ntutte emiliyoni emu n'ekitundu n'atajjukira biki bye nagula biki bye tukozesa bivaawa agamaanyi ago kakati nga n'okugamba omuntu nti gundi gwe tosasudde ebyuma byange nga takyagala kiwulira ayagala awulire nti tosasudde ebyuma kyange kino nga kibayisa bubi kitegedde kakati lwaki njogera ebyo ebintu nti mu kukola ebiri ebintu byaffe birimu okuzimba emitima kakati emitima egyo gundi ali bwati agize bwati akoze ati ebyo bina byabana bitone ayinja ali nnyo mu politics aliko mu politics omugulu ogumu guli mu politics ebintu bino baleme bivuga nga babiza mu politics ffe twaliwo nga tukuba endongo nga ne politics tani naye yaliwo naye nga tetukola ki tetubyagala so baleme bireetanga ki ensonga eso erina okulowoozebwako ku ssaawa eno si politics ono omuntu awulira buli omu yamanya akugambye bw'awulira semakula ebyaddala mulwadde alina pressure alina sukaali ekitegedde bw'anaafa nga kinga golden esigala ekola ng'ewa abaana booli gundi baleka yiza abwana bwe bamuleke omuntu ate si kyekyokka mayinja asobola okukola ekibiina munene mayinja bino bimumanyi gye twatambulira nga tumanyi nti tugenda mu bamayinja abantu batukakise nga tugenda mu bamayinja ekitegedde gye yaliko kakati era asobola okukola ki ekibiina abagenze bwana mayinja ne Catherine abagenze aleme balumya mutwe kitegedde mujje mwogereze ffe abatalina gye butukola tujje tubayambeko kitegedde naye oli mulwadde naffe nze nange nalinjagenze mugambako ne mugamba tondetera buzibu ng'omusajja waliwo yalwalira sukaali awo ekigere ne kizimba naye nga yasooka okubeerawo wali mu butuufu semakula nze nandibadde awaadi mu bantu bonna mubadongo alina empisa alumirirwa omulimu yeewaayo aye teyeekoza kati waba atuuse ku ssaawa eno ng'akyogedde ekyo ayinza okuba waliwo emabega ekimwekweseemu ayinza okuba nakati alumwa naye nga ffe tetumanyi netulaba nti kapo agenze nina bizinesi navuka bize ekiyye krimu okuyimba ne restaurant ani yasooka
kuyimba lwaki oba ndi busy lwaki ate nakola restaurant nga ate nina okuyimba egenda nekutwala nekulyako obudde nga golowooza nti wano nfuna nnyo okusinga okuyimba nakubanga ekivulu naye kati kitakyasoboka nakubanga ekivulu nenfisa obukadde 3 edda kitegedde naye newajjawaawo omuyaga ne gututaganyaawo ogwatuyimbye simanyaani ekitegedde ogwo omuyaga ne gutuyuuza weevu netukubira eyo netudda mu bukadde 15 kitegedde naye newenkola wano ebbanga ery'emyezi egiwera kisobola kuweza bukadde 15 wano no address kunfunirawo gwe kulabirawo banjagala abaali banetaaze mu kuyimba emikolo bwe bityo so kibe nga oli twayatayaya nnyo oyo ku kintu night oyo kalenda nga oli alina n'okuvumirayo naye onvumira wano ewange nga gundi nkukuba tubonga naawe yemu ku bintu ebyasinga kukakkanya endongo y'abamu ku bayimbi mu industry kuyimbira NR ekyo sikigaana era twakombako ku biwonyobonyo byayo mwabifuna ne batuboycottinga ne tutegeera mwali mukoze ensobi ki simanyi abantu emisango bagisala bulala nga bwe baba baagadde naye ekyaddala twayisibwamu bubi aye twafuna buyambi bumala abaabufuna baabufuna naye ffenna batukuba eki tetwazimanya abaazimanya naye ffe twazifuna abaazifuna naye nze nkugambye ntudde mu kabeera yabirwa miliyoni z'abantu ffe tetwazifuna naye ngaebibonyobonyo twafuna biki byebimu kakati omanye yafuna ate tosobola kubanga ataafuna era olabanga aliwo kisukkulumye ku kine waakyo oli yeewaayo nnyo kitegedde nze bankuba tokwatayo ate yagira oli ye bamukuba nakwatayo kati awo ze bakuba bebekulu size nedda ssebo ezizo zali zitya emboko ezaffe bali babakuba beesabiseeyo naye ffe tetwasabika tetwesabika wejjusa okugenda mu tubonga naawe projekiti eyo tonzija mu bigambo ndeka muganda wange nze abawagizi bange bebanfudde kino kyendi so si byabufuzi abakulu bayinza okuba tebategeera nti tebatuwa sente temwafuna oba compensation omanyi omuntu omanya tigundi alwadde talina kapito namuwadde mwakole kati okulwala kwaffe kwe kwali kutuboyikotinga era bonna mwabulabanga obufaananyi nga buyitiŋŋana naye abantu bamanya nti onayinza okuba yagendayo bwekiti ate abantu bakola research banoonyereza tegedde naye nga ekyamazima ffe tetwafuna era twayisibwamu bubi nti abantu bagenda batusasinaga nti awo tetumulaba nnyo tumale gamusonyiwa mannange ekooti y'abantu ebonereza ekuba obuswa obwaddala ekooti y'abantu ekubira ddala omwagigenda mutya projekiti eno ujoga nti yabakubisa emiggo projekiti eyo yali nyinza okugamba nti oliwo yakitusomera ng'olaba kyole kuba tulina n'ebintu byetwali tukola ebiseera ebyo nalina akayumba kange nakati sikamalanga naye bane abantu bakuba otyo nalina akayumba kaye kenzimba eyo namanyi nti kano bwe nkadduse kati nga sirina bampa naye tunagenda nitubala kuba bagamba nga buli wiiki nga bakubalira obukadde 10 ng'osobola oyinza okufunamu kubanga bagamba wano ogenda kufuna 3 mu wiiki eno nawaddako 3 nawaddako nga wiiki okuba ne miliyoni 6 kiba kyamaanyi nga kati wano ngenda zikwata ezo nziteeke ku site kuba nalina ekirooto kyange naye oli we yaleeta namanya nti big deal eze teri kulankulala nga bwe bampa wano enyimba ku weekend naye ne bampa nezine omwenda nga nja kuba nkikubye site tejja kukola ki noyingira project nenyingira
Osangayo banno. Bonna buli omu bamuyingiza lulwe. Buli omu bamuyingiza lulwe bali basoma ekintu. Batusobola. Naye bakuyingiza obasangayo banno. Agamba tukube ekintu. Tukuba nga tugenda okulaba empapula zijjoyina lunaku lumu. Kitegedde. Inamu lunaku lumu, wayitayo ate wiiki, muddamu awo nofunayo ebbiri, bwetyo. Nga nekyetusalira wano mu ntandikwa. Naye nga ziri ezakatutandikirewo zaatu. Zo twazirabako zaali oba nnya baza 3. Miliyoni 3 oba nnya. Ne mutandika ekintu. Ezo zibalese akagwera ogenda ali sayiningeyo awo. Sayininga ye 5 awo ge. Yali 5 wazali nnya sikyabijjukira. Nali bulungi nga sizibala. Naye nga mbaze zino ennyingi ezaki. Ezijja. Mukulembeze buli bwagenda wiiki nga mmanyamu obukadde bwange. Era baazifunanga sebo. Abantu waliwo abaavayo n'ebikutiya. Moya project. Baazifuna bayimbi banamu. Yes. Baazifuna oli najja ne mutayina nga gwakola ennaku 3 ofunye miliyoni z'omumeka 6 ye n'agenda n'ekisawo nga kya miliyoni 2 ng'akoze buli lunaku. So ebyo byavaawo naffe tuba twagala okukola buli lunaku. Omukulu yabakozesa. Katonda yakola ssente. Ye ate omukulu talina musango. Naye abali mu kintu. Teri ayagala kuba mubi naye abatukola obubi. Be batwetera okuba ababi. Kitegedde. So akati ekintu bakyeddiza ne bakikuba paka nakati bakiri. So abantu ne babagabana. Abantu ne batugabana. Abantu batwawulizaamu ate oluvannyuma. Naye akati ono tumukwatemu bwe tutino ono tumukwate. Bandi eno badde efuse yenaalemu eggalewo abeetereze. Golden Band eggalewo beetereze abantu bano. Nkugambye ekintu bakijje mu byobufuzi. Bandi si NRM. Bandi eri bagita Golden Band. Baleme kwekwasa. Bandi aba bakivuga bakizeeyo. Bo bennyini ate ne Ssemakula akyasobola okuteesa nabo. Kitegedde. Omuntu abaako nekimunyiiziza batutovunanyizibwa mugamba nti owa ekyekiro ekigize ekiganye lwaki bagenze mu mawulire. Kitegedde. Omuntu abisobola okuba n'ensonga nayagaa nti munnange mu mwezi guno kati mpulidde agenda mu America. Agenda London. Kakati bwe banaalanga nga taliiwo era ajja kukeera ku makya agambe bagambe nti Ssemakula kebwe yatekakola ki bakalanga tekaliiwo. Naye olwekyo balinde akomewo balabo basobola okuteesa nabo. Nange nja kwogerako naye ndabe oba asobola okukomawo naje naye wanampa ensonga yenga bwagiwadde nti olwadde bwa sukaali na pressure ebyo tebitegeererwa yamanyi bwawulira kiyinza okugamba. Naye nga bandi si politics nga bwe bagamba. Golden Band yaba Ssemakula yaba Mayinja yaba Catherine Kusasira bwe batyo. Lwaki bali abala tebagiragira lwaki bizibu kuye bandi eno ekyali ddala ekyaliwo oba just Mesach yali yalwawo tugamba gundi station yali mu Crane Production yali yavaayo mu eyo yagenda ne kapowa kapo yali enewuwo bukapo yaliwo n'agenda ne bagenda bona mwaka kyo ani manyi covid fe twali n'ebina twali twabigalagala dda mwaka ki mu covid ono wagwereddeko ate covid mbadde ze nakolawa nga tebatugala era abadde balina okweyiya nga abantu sajja abadde kyo bagende eno endongo si komera abantu balina kukitwala nti ebibiina ki komera ebibiina kwesalirawo nakikyofuna bw'olaba nga ekibiina kigwa kikusebengerera genda ewalala bw'olaba nga tewakuyamba temukiziganya na bigendererwa byabwe era genda ewalala si komera just wali kubeerawo bubeezi nti ozze n'abantu oba 6 kutugattako era naffe tulaba nga otumenya tokyalina kyotwongerako era tetukwesibako nnyo tukuta bino bitwala wa generation eno ejja aba batugoberera batwale balondemu ebisinga obulungi muffe ntuuse okwekyanga nga ntuuseewa
kitegedde kikulu nze nagambye nali situla byuma nafundikira badirector abaali bakama bange nga tutula ku ntebe emu nga badirector ekyo kyali kirubirwa kyalina birooto byange era nakituukiriza kati kisaawa eno eŋŋamba nti nvudde mu music tomanyi byentegesi okubeera nga neyimirizaawo ne famire yange oba okulaba nti primo eyimirirawo kubanga luli na promotinga nga abantu bana otegedde bantu bana buli muntu ne sente ye gyenteeka awantu wenkola vidiyo nga nkola eya sera nga nkola eya juli nga nkola neyange naye nga weŋŋenda ewuwo gwate sijja kugamba nti nyamba buyambi wawula era nga nkuwa sente z'abantu bameka 3 awo mba nyongerako bamba ntoolako ate nga ne bali balina ebigendererwa byabwe abaana alinda kikwateyo bamugema akole ki apo yalagindi kitegedde bamutandika omubuuza akuwa meka ekibiina gwo kirina walwawo nadda yiika kubba nga tamanyi wagye mukoze eki byebimu ku bizibu mwaba owuniizeko bandi bye musanze ebitulwa ne bisobola okutulwaza emitima ne pressure ne tutalaba ku baana kubazukulu kikati ebintu twabikyusizaamu naffe twagala twerumirirweko ku ssaawa eno sente zenakwatanga emiliyoni okukola vidiyo y'omuntu oba miliyoni 1.5 oba 2 nzikwata nengulamu ssaaka z'eŋŋano nenfisako emitwalo sente zewateeka mu edisuit zewanditadde mu edisuit seeti wange samuteekamu ene namuteekamu kuba yayimbiranga ku byuma byange oba zewanditadde mu kemisera ssaawa eno nzigulamu ssaaka z'eŋŋano kubanga buli ŋŋano kati ya mitwalo 50 kgs ya mitwalo 15 mu 13 nzijjamu chapati sijja zibagamba so nja nfunako ku ssaaka eyo nsobola okufunako emitwalo 10 kati ajo olinga ngamba nti ebyokumanaginga band zizo ebyo nja biddamu nga tufunye bwe tusobola okutegeera naye nga oyo gwe tusobola kubeera nga tutegeera mu ndowooza so si buli oli azze nga azze kola ki gwe ojja n'ogamba ndeesa obukadde 10 naawe leeta 10 n'oli aleeta 10 n'ono aleeta 10 tubeere nga twenkana ekintu ebyo byakubeera nga twerumirirwa wamu obulumi buli waki bwe wamu tusobole okubeera nga sente zaffe tezikola ki tezifa naye oli asobola okugamba nti bw'okaba byuma byokutta bagenda kuba ebyuma byo bya bukadde 5 golden tavudde mu music oba tajjewo mpalana oba tataddeewo inemite oba ataddewo erukonko ogamba nti agenda kubeera nga walanasema mayinja oba Catherine oba Seruga avudde mu kibiina kiri obuvunanyizibwa bwabwetoddeko olw'obulamu bwe yes olw'obulamu bwe kiyinza okugamba so Ssemakula takyasobola kalo myalo kato oba oyogera bwoti erinnya lyo oba olikyayisa abisobola eya pressure ngambe neya pressure ngamba abisobola singa oba ogambye nti ennaku 2 mu wiiki n'ogamba ku lwokusatu tuli Katosi ku Sande tuli Lambu abisobola naye okugamba nti Lambu Mukono Lugazi Katosi Mukono oluguudo ku luguudo kalo ebyo byeyakoye Mayinja yagambye abakubye omuggo yagambye mawulire ga leero mukkene kati kitegeeza nti omusajja abalese mu matigga naye nga kirungi n'okumanya amaanyi go we gali ane zenagayaji politics yayonoona endongo omuntu yagambye otukubye omuggo lwaki agambye nti lwaki tojjamu NRM yawula otukubye omuggo mu ndongo tagambye nti lwaki tojjamu NRM kati NRM ye politics omuggo gwa ndongo gwa muziki bijja kugwa byonna agambye naye agambye otukubye omuggo olina agamba olinga asuddewo amakaago sasirayo wagamba kakali taata oyo bwafa muggalawo ennyo ne mudda ku ntaana ne mukuba ye bammaawo obulamu bulina osigala nga bulina okutambula kati abaana Mayinja ku ssaawa eno gy'alina okutuula
amanyi emito emito ate nammwe abantu mbagyeeko obukyayi kitegedde mutiisa naye alina obbakolera ekirungi olwokuba atya kiri mutiisa abaana okujja mu gurupu okuyimba kubanga omuyimbi oyo mumwinako eki ensonga kati mubijjeewo ebyo mulabe abaana bamwe bafune emirimu yebudde kati Semakola kyakoze kirungi aviire abaana nabo baveeyoko kati mayinja ne kusasira bakole ki baddire bayite abaana babatendeka okuyimba babatendeka emizannyo waliwo abaana bano benda abasiba ye nabbosa ennaku zino yabaddeko zirayi simumanyi naye nabbosa atuuza akuba kisaawe kiramba nabbosa alina emyaka nga 15 18 egy'obukulu nabbosa mukazi mukulu nabbosa kyoyo nabbosa webyemizannyo mukulu mwamu mukulu dankani amumanyi dankani nabbosa alina emyaka asatu njagala tumalirize mayinja ne kusasira bakole ki bayite abaana ekyo bakikola banonyize n'abantu bye baagala abayimbi gye bali bayite bano abaana bali mu cream bayite Sera muyimbi mulungi bayite Juli muyimbi mulungi bayite Sechewa aliddawo walutalo katokiraba Sechewa ali walutalo ne Kapali walutalo bayite bamugema abo kozi mugema alina ekibiina Giantigo bagira Mountain mugema Samare bafuna abantu bameka so bagali ababiri bagagatte ku bali abamayinja ne kusasira ye Morini akyaliyo ani awa mulala yaliyo era bana music takoma kuffe music yakyagenda mu maaso kati ono mu lusuku lwa seminti gye yavudde teri n'amanyi ne kati ayimba bayimbe music bave mu kwekwata eyo golden kigambo golden address so si industry bakube music batukuba obucupa mukole bye baagala bajja baagala mukole bye baagala abantu bajja baagala omuntu yenna alina okubaako ne kyeyekolera bwebanga yembeera emusobose omuwa emirembe lwaki tagendayo agendeyo amagende wawaluka goyimbe bw'oba oyagadde okuyimba nga nze nina ekivulera nja kikuwa n'emikolo nja gikola ki nja gikuwa kitegedde kati Sera talina problem talina ayimbe bitambula bitambula